ng'okola Katonda yeebale weebale bangambye nti ekiri ku lw'e Masaka eriyo oli abadde ayomba Kampala Road ndabye munnamawulire ng'ayomba nti buli mmotoka 8 ku 10 zina right of way kuliko siren ejje bagamba muveeyo emmotoka 9 ku 10 zina double indicator zivuga hazard zina ndi mutuviire kati abasigadde zijja Kampala zikomawo Kampala the night of lights basanga Kampala kati ngaga nti bannange tuli ku kikuno eri yamugambye ndisebeze emmotoka zalwana gumya teriyo wa traffic ye yagaye nti mutusaasire abakola mu southwest nti buli guyimiriza ku kkubo nene aina arrogance and matter of right ega nti nze basobola okutransferinga yadanga nti bamugambye gwe yayimiriza yamugamba omanyi nti oyinza okusiba ng'ogenze kolaba traffic Karamojja kati miskini ngaga nti ne Karamojja kati bayanzija wano bantwale Karamojja nkoze ekinyimirizo omusajja ng'asusse mu speed z'ayina okuvuga mboli n'amusomesa n'aga nti eno emmotoka erina speed 2.8 ebyo kana byasinga okubitegeera yalina abantu byonna naye kankubuulire nti ekituufu kiri nti generation eriwo 90% tebabangako mu nsiko tebalwanangako si baana babalwanyi si bazzukulu babalwanyi naye bategedde butegeezi how the system operates nti osobola okuintimidatinga kibazo by just posturing, by bullying around. Naye ngende kabala eyo kati ng'emmotoka gye tulina terina PSV kati oli yali atwalanaga naye nabatwala ntya sirina PSV omwami namugaa nti don't worry mukwalo gwa family naga tofaayo me I know all those people along the way. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire manyi John naje naziise tata wange omuto naye nabadde ntuuka okuziika nendaba taxi ngejjudde nnyo seetegereza taxi bakibalimu naye nagenza okulaba nga taxi eyina kakofin katono nnyo bwe kati waggulu ku katanda kati mu kutya kwange ne ngamba abaayi tuzze okuziika ate eriyo n'omwana eyafudde abantu ne bansekerera kunza ate kiki nga sibitegedde banga nti bino jja biyiga Uganda kati bwe neebuuziza oli nandaga taxi matatu nga yabadde n'abantu 28 kamunye gyolaba 14 seater ng'erina abantu 28 the capacity kunze how is this nti buli ku ntebe tutuuzaako 5 entebe nnyo ina 20 ne kameme n'oteekawo ne wano mu maaso awatuula abasatu n'oteekawo 2 n'oteekawo kati ne banga nti kakati otegedde lwaki tulina kakeesi kali waggulu kunze kakola ki nti teriyo wa traffic akulaba ne keesi ya mufu waggulu akutawaanya era bw'abalaba abasaasira busaasizi bambi nga kitalo kunze kakati eyo kesi olina nga nti ekizibu nti gojja twogera kukonze era nja banyumi nanga nti eyo kesi bagipangisa 15,000 akakatuno bakapangisa 15,000 n'akateekawo waggulu ye n'atwala abantu be n'akomawo akateeka mu buutu saategedde kasigaye waggulu kati emmanga nkulabye nga ndi watafidde mu fuweeri kati akomyawo wenda 5,000 kiri Uganda wano abantu batuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mukulu kibazo kyababulira ekyo kyonna kibi the entire mindset
ya kibi ate tusobola kuona nga tweyisa bwetyo tonakulaba ku birole nga waliwo kigambo wide load give way ekiranga kikujira wide load give way so walaba musajja omutono avuga train naye nga ayagala omwewe. How about these small fellows with Land Cruisers? Kandi buza abantu bannaffe mwenna abatuwuliriza n'abatwala ku mitimbagano mbalamusiza. mikono gyange babadde bakayana nti radio teriiko online kati kweri bw'obanga okyayina mu sound challenges buweereza at kibazo Peter ku Twitter nja kuba abali wano mbagamba oba koppamu at Radio Simba gwe noonya Radio Simba ku Twitter oba X as it were ojja tufuna tusabe ekisa kya Mukama Katonda atuyise mu lunaku olusembayo mu mwaka tuyinge n'omupya tulabe unafaanana. Haruna ogukwalifayingangako ky'omwaka gw'abakristaayo oba gw'abakristu gobo bali ennaku z'omwezi obala mmeka kubanga nga ndi eno mu bakristaayo naye wemba mpandiike nentandika ne bisimillahi rahmani rahim nendekako ennaku z'omwezi jamala mu Luganda because program ya Luganda mu linnya lya Allah omusaasizi w'ekisa ekiriawo nenkola ki naye mbadde ndaba kakande wano naye yongerako naye mukulu kibazo obadde oyogera ku nsonga ya arrogance naye kimu ndowooza n'onsonyiwa kantandikiraawo nti bannayuganda ebyafa arrogance ndoza n'amalala gasingawo kuba amalala buli muvubuka ayinza otandika n'atambula n'amalala omuwala nga eswaga ate tekisi arrogance naye abaaliwo mu nsanvu batugamba nze tebyantuukako oba kakando ono yali mulabi wa firimu zewaziyingiranga wali mukyalo zino eza kafenolo naspolo ati naabayingiranga Odiani Nita Nomani waliwo drive in zavaawo nga singiddeeyo nga walaba naye anafiirwaki ku mulembe ogwo sebo we popped out bali baseka ku mulembe ogwo sebo nga batuga nti omuntu yayingiranga sinema naye ng'omu kwaba abalina amaanyi abafaanana ng'abo abavuga emmotoka ezo ng'addira amagulu n'ateeka eno waggulu ku bibegabega byo nga kwakola ki nga kwateeka n'amaloga ya chewing gum n'akasukawa gy'oli nga ssebo naye amaanyi agakola ki ageewulira naye muna bw'oba oyina nokulaga nti oyina ekifeewafeewo nga omusajja bwagula omwenge gwe bwaba okuwunyweko ng'atakozesa lugalo gwanti nawe enywako nga kakane nawe enywako nawe girasi hiyo sebo ne tujja mu 80 omukulu Obote ng'akomyewo bali boyogerako bakabara sunu waliwo omwami balina amaanyi bambi n'okutuusa kati mulema okugulu yasigaza kumu ng'era sebyo byebyo bya double indicator omukulu ajja mulina okuvaawo mwenna gwe lwaki olemerawo essasi bwe baali kuba yakwata muno mu viivi era n'asigaza okugulu kumu oyo yalemerawo naye awamalala bagoba abantu ku kkubo bakole ki bayitewo n'abalala era bwe babanga bazze nga mwenna muyina okuwuliriza naye mukulu kibazo ndozo oli omu kwabo tolinga Rwomushana ye bwe yagenda epadde yalina obuyinza naye ebintu ebimu bw'otambula n'osanga nti we were at Nakasero there we used to say I was escorted by a mamba katumamba tukiteekamu double indicator ow'amaanyi you don't have to use an double indicator it's also a mindset kati ngene moroka ezo Benz ezo bamuzee bavuga ze bavuga oteekemu double indicator chwala Land Cruiser nabyo yabuluzinze na mini yuzi twali togera nga mwogera nti kibazo wali omukwaba bagenda ku Kanani restaurant ku Kanani ezanga I was a commissioner
you know we used to naye Mungu n'akyusa embeera naye ndowooza bannayuganda ayo ku Uganda House twandiyize twandiyize bannaffe abo naye bali balina ekisa okkiriza n'otuula owa traffic okugamba nti akuyimiriza nonga nja kutwala Karamoja basobola olingaga nti Karamoja yo teriyo na nguudo bavuganga bwe baagala ne wano obuyinza obuyina naye ebibaddewo mu wiiki mukulu kibazo ebisookera ddala wiiki egenza okuggwako nga munnange jjajja mukyala yalwadde covid bamukebedde era ntegedde nti bujja okutandikira abeere nga akola ki awo ntegedde nti bajja okutandikira gabadde mawulire jjajja musajja yawandiika ina tugamba twetaaga independent report medical report kituufu kubanga eriyo abadde bagamba nti jjajja alina okugenda ku mukolo semmambo gwe yaladdeko mu lipooti ya jjajja yagambye n'olwekyo emikolo gyo bajja kgenda mu maaso naye emikolo gyonna mwe babadde balina okubeera ne jjajja mukyala eyo gye balina okubeera ababiri eyo tebajja kulabikako era anti eriyo yagambye nti lwaki oyagala eyagambye nga jjajja ayogedde covid ajja nga alina omukolo okugenda kwako semmambo acting mufuti covid aliko enankani yagambye nti basoose ne bakebera awasooka ne bitabanga bigamba ne baddamu mbarara n'aga nti owange jjajja muki naye n'aga nti yeewuunyiza okuba nga babeera wamu naye ng'ate ye musajja kakobogo kawonawo naye nabalaba kwawo ku Grand Imperial nga bayitawo bagenda Ntebe nga bonna bambadde masiki mu muluka yeemu naye kati ye yatuwadde amawulire sebo wiiki etandise munnange bwetyo naye katusabire jjajja abeere bulungi mukulu kibazo wetweredde yongeramu ka speedi mangu nnyo wiiki nga atone general fitina kanaabya byagala nnyo talina kubivaako kati efitina erirudda waawo sebo wiiki wegereddeko nga mukulu yekiwanuka Kiwanuka yadduse dda ng'agenze mu kooti ya East African Court of Justice okuwaabira wenamirembe nga yeemulugunya sebo ku gavumenti ya Kenya okugaana okukozesa pipeline zaayo nga yeekwasakwasa obusongasonga kampuni y'amafuta ya Uganda ng'ayagala gundi East Export Petroleum Regulatory Authority ya Kenya nayo ebitebye lwaki eremesezza tugenza okukakkananga n'ebbanja lyaffe ssebo wiiki eno nga batugamba nti tutuuse mu 90 trillion public debt 23.8 billion US dollars ezitubanjibwa nga Uganda mu bisekeka y'emu ssebo Nkyala Musenero yatugenda munnange satellite yaffe gye twawanika yakozesa kyekigandi yadde deorbited bagiwanuddeyo tetukyayinayo naye nga mubitaba wansi deorbit means that yakumyewo bagiwanuddeyo eri wakati eri wansi satellite zibeera waggulu manenga nti esigala mu space nga kyalina mugaso bagigendi naye ng'ekizibu nti tetulina ssente ssebo zisasula renti amasomero 2,000 gavumenti erina enteekateeka y'okugatwala nga mugo 1,800 ga primary 2,700 ga secondary aga private agegenda kugeddiza mu private schools ne community schools nina mikwano gyange abalwana balina community school gye balwanira eyingire gavumenti era eggulire eryo nalisoma noonya lisiti eruwa banga nti mukwano gwakanaabya alina mukwano gwakanaabya mu kibuga alina essomero naye yali alwana kuteeka mu gavumenti ebintu si byabwe kirungi gavumenti yandibadde etwala obuvunaanyizibwa obwo naye ssebo mukulu president naye wiiki weggwereddeko nga yagenda kuyamba okulaba ng'ateekawo enteeseganya n'okumaliriza conflicts okulwanagana okuli mu Sudaani asala amagezi nga gakendeera ADF ssebo nayo ekamwenge yadde nga naye yazzeemu okulumba kuba abateeberezebwa okuba aba ADF nga ne omwaka gwe tutuukidde kati nga nti abantu 64 abakattibwa abantu abateebereza okuba aba ADF mu myezi 6
ensonga z'ettaka mukyala Naabako yagambye ensonga za Sobi ettaka eryo eryaviirako okufa kwe yagenda kuliyingiramu ne gavumenti nega nti aliyingiramu lwa kufa kwa Sobi oba aliyingiramu kubanga waliwo enkaayana zenkuwa bibaddewo mu wiiki customary land tebakyakkiriza kugitufunako byapa bya private ne president naye ng'ayagala amagye oba atekinze move okulanga amagye gava mu bintu by'ettaka. African Development Bank asebo nayo weekend ebbaluwa ebaddeko egamba nti egenda kuyimirizaamu singa KCCA tegoberera nkola ya nguudo nga bwe baazikkaanyaako nga beesuulirayo gwa naggamba ng'ate ensonga zino bazoogedde emirundi egiwera naye nga bo bagenda mu maaso n'okuziimuula ensonga ezo. N'ekisembayo omukulu kibazo Speaker wa Parliament mukyala Anita Among yabadde ebakedeya nti nkyaliwo si Anita ye Anita Anet Among nti Nalongo nkyaliwo nnyo siina gye nkola ki Ibadde yamugamba nti amuvaako. Yabadde avaako obudde bwabadde Kyemanyi naye bw'ogenda ddi bamulonda emyaka 5. n'ekibazo katumubuuze yagenda ddi naatera ndi mu process ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nti olangirira ddi nti okooye Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba John Kakande, Haruna Kanabi ne Charles Rwomushana. Mwanga Kivumbi alina waakedde ajja kutuuka mu kikeerezi naye nga naye ajja kuba naffe. Ampuliriza tukomawo Anjulia John Kakande, Haruna Kanabi ne Charles Rwomushana. Seba ina kaliseyo akabadde mawuye simanyi lwaki omukulu Kanabi waliwo omukyala yakoze likodi sibo gweta Mama D ey'okufumba okumala essaawa ezisinga obungi wenasimbiddeyo okutegeera ng'asusiza mu kikumi mwana ndo likodi baddewo baga nti badde ya kikwimu ng'afumba ki ebyakulya naye nga abantu balya all the time free of charge nansana mubeera budde batamanyi bifa Yerusalemu yagenze ate ono mulirwana bw'oyogera ku Nansana oyo Kanabi mulirwana sebo namusomye era mbadde nkimanyi bulungi naye Kakande yakigassemu ebyo byalabye mu mawulire gwe ango teyakukoledde waffe bantu bafumba pirawo abantu ne balya ne bongeramu eseffuliya endala abapirawo bamwe. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Kanabi bw'abadde reviewing amawulire yogeddeko ku story ya Sobi nti Minister Judith Nabakoba yagenda kubuuliriza ku ttaka okwafiira Sobi. Ango yange eri particularly different from that. Government is not going to investigate the murder of Sobi. Well, government hasn't investigated Sobi's death or murder as it were. Naye kyali very interesting mu story eyo eya Nabakoba ne Sobi ekyasinga nze bwe nagisoma and I have reason to believe nti it is authentic nti abantu abalumba abatta final abatta Sobi nti bakongo refugee babajja mu that's the allegation. Mu refugee camp. That's the allegation. For the mission of guarding the place. Ninga nti kakati nze nasose kwata commandant for refugee camp. Simanyi kwabo taliko. That is supposing that ayogera mazima kubanga oli yaganti olulimi lwabadde boogera nga tetulutegeera balabika bakongo kisoboka kubanga lwali lulimi lulala. Bisoye wa details nti ddala babajja ne baleeta to clear the land. Ngate no of course nasobi yali apangisiddwa group eri endala naye kwegamba omuntu ekiba nti kisoboka oli okuleeta kandi buli kimu akikwatako bwe kuba kugulwa refugee n'amukozesa
John, emyaka giwezeeko gwe Kanabi Muwanga sijjukira balala n'omugenzi mukwano gwaffe simwogerere twali tutudde mu office ya Kanabi wali eyali office yatukola bubi nnyo embeera yatufunza netutwala mu busonda mukikkirize Kanabi yasooka kulinnya glass n'ava mu office yaffe n'agenda ng'atuula kwa mbawusi wagu nange natulayo nayo nempanukayo ebintu byaffe nabikwatiramu kompyuta zona baziwambiramu n'entebe ye ziteekawo omusajja yazikwata office superintendent naye mu mboozi emu nzijukira tamala emirundi waliwo ne Sebinase Kitoleko tamala emirundi mu ngeri ye ey'okubalaata ajja atunyumiza nti abasajja bapangisizza ganga ng'egenda sijjukira oba yali political rally oba gwali mukolo ki nti nga bagenda kukuba omusajja ti ngono bamuwadde instructions tamale yayongerangamu ebijiiko by'omunnyo naye ng'aga nti ono bamuwadde instructions nti bw'otuuka wali ngono amukwata oludda luno ngono amukwata oludda luno bamusitula nga abasitula awamaani nti omusipi tugusale n'empale tugisale oludda lwombi timugenda omumuteeka wansi ng'empale eyitamu eggwa kuki ku ttaka ti ne bagamba nti bagenda kukolerawo akavuyo bakubagane baze n'ebiso baze n'erungu tamale naga nti naye ekigenda okubakola obubi n'oli gwe balumbye yali yategedde nga naye yagenze mu kisenyi n'apangisa ganga kati nga gye bapangisiza ganga balirwana banywanyi bakolera mu jimu y'emu ganga A ne ganga B kati ganga bwe zigenda okusinkana ku mukolo banywanyi mwe muli wano ffe tuli wano naga nti katubakoleremu bukolezi kabadi tukole ki era ebigendererwa by'abapangisa bombi abapangisa bombi bafiirwa at that time it looked illogical nga kyalwali Sebina ajja kunsonyiwa ne mukwengeji nga Sebina at the time tavuga nti gye bali ti bw'oba baagala mu operation n'okubakuleetera essaawa eno mbakola ki mbaleeta at that time it was way under the radar but wano we twatuukidde eggomba nga kiri official ti opangisa gang ne kolaki ne kutambuliza emyaka giri nabagamba last week nti story eyo yali yandeetera ebizibu ne mu Kampala bwati bwafaanana generally tulina group bagiyita B13 ekolera mu city center balina territories eziri marked abasoma ekitabo ku tebamuyita El Chapo bamuyitani sebuli bamutumba ye yakimpa drug king one of the drug barons njamujjukira naye yali king of a mafia mu Southern America erinnyanja dijjuki Escobar okay Escobar y'omu ku baali bakwata territory nga ne government ekkiriza nti eyo territory ya Escobar ate munne n'abantu babaagala temuyingirayo budde bwe buti temugendayo bwe buti bwe muma musolooza omusolo musolooza guno na guno temugukwatako El Chapo bakapo omumanyi oyo yasima tunnels n'atoloka mu makomera emirundi egiwera sijjukira emeka ninga abantu bamumanyi ne government zituuka interestingly for Escobar Pablo ne government ya America yali temwagala eyina ate lwe yamukozesanga nega nti Pablo Escobar kati awo tukombingirewo ne bamanya nti ofiirwa kino naye ajja ku exposingira ne bakozesa naye ate naye yali kafulu nnyo ne kati Kampala mbadde nkikugamba nti B13 operating mu city center ne Rusaze Bulange Lungujja ndi Pablo bamujja tebamujja mu Kerezia mja
Abamerika nga bamunonya ne bazingako nga kyaki he had gone for confession. Kyovolaba oli engeri kanabijja kakandi kyovolaba oli ayingira mu malwaliro n'akebera mu mizikiti aga nti bano bamanyi okuoperatingira anda malwaliro n'agaana si kituufu naye kakati ono agambye nti tebamujja mu ekereziya kati abo tugambye nti bamujja mu ssinzizo balina base balina omwala gwennakivubu bagugabanako ekitundu nga bagaa nti kino kyaffe kino kyabali eriyo bakifeesi buli omu abamanyi naye kifeesi yali interesting ng'eoperatinga walinga wabakanaabye eno bayitayo katwe kinyolo kati ng'eoperatinga mu katwe kinyolo ng'eoperatinga mu katwe kinyolo nga balina base bayitayo musoke zooni balina ne mukono abo baali babayita abakifeesi era nga balina ne mukama waabwe commandant nga bamuyita face nti oyo face bw'agamba aba agambye wawo lwe bakubaganira Mpala eriyo abe Naguru Arrow Boys abo totally taking over Naguru mpaka eri ku Spear Motors abo ekyali interesting nti bw'osukka ku Spear Motors nga polisi bwe kukwata nga wabbidde oludda luli aga nti abo si ba Arrow tebasukka layini eno kati nga kiri clear ne polisi ebiyina eriyo be bayitanga babijambia ngabo be nakulabye ekiyaaye awe waabwe territory yaabwe naabo bakubagana ne group endala ngeri wano Namuŋŋoona naye ga Namuŋŋoona Kasubi waabwe nina babukolwa eyo bukolwa bakozesa bwana buvubuka bulinga bwana gange eyo abavubuka b'omu Kisenyi mu Basomali kye bagimanyiko nti bwerumba gwe buli kyoyina oba wabuwi togezaho kweko towakana tokayana bayina obwambe bawagala akambe ne bakamalako ne kabeera nga kasigadde kasirikitu ku kiti kati nga bwakakufumita bwati oli bwalabanga omwana ayina akati naye mu Kisenyi eyo mu wingi ya Kisenyi eyo erimu Abasomali naki bamanyi okujja oluguudo ne baluzingako ne bagaa nti kati tugenda ku lubba okulujja wansi okulutuusa awa waggulu babayita babukolwa of course sobi buli omu amumanyi eriyo gange endala gye baali bayita cheap stores eyo nga ye nannyini kibuga wakati cheap stores bangamba yakula leka kwogera nti nga ye nannyini gamba nti ye nannyini andi mbadde nkugamba no cheap stores nkugamba yakula neetuuka levo nga abantu abali mu kikuubo bagikozesa okukuuma ekikuubo nti tebakubbira mu kikuubo that's where they are at now nti bali batuuka ekiseera ne bagamba naye lwaki tubonabona ne bana ababba mu kikuubo ne bagamba abo abayaaye ba cheap stores nti mwe mujje ffe tubawadde tenda mwe mukuuma wano omuntu yenna abba ku stretch eno twanina mikwano gyange abakola mu kikuubo baga nti amwe ebyo bemulowooza mbu olwokuba abantu bangi mu kikuubo bajja kubba tebakubba bakubba ovudde mu kikuubo kati eyo territory cheap stores ne gikwata nga ye babayitani tendara nga yegikwata ye ya controlling security tebagala police tebagala local defense tebagala basirikale bo bayina abayaaye baabo nga be taking over territory eriyo abalukanga ba graduating kuva ku Lukanga boxing club eyo mulangira Lukanga twamuyitanga manager Dr. Lukanga kati bwe bave wa Lukanga ebikonde by the way bibadde base okusitula obuzito n'ebikonde ye base y'obubbi bwe Kampala bwe bave wa Lukanga nga tebayingidde national team tebagenze pro ekyo njagala kiwakanya
Jakwogera yali boxer tayagala kubiwulira tujja genda maaso nze mbamanyi abawerako nasoma nabo babokisa naye bano abaalukanga bagraduatinga nga tebagenze mu kuzanya pro tebakoze eki bannaabo abamu ne babatwala ku bwa bawunsa buli woolaba bawunsa kati ku mulyango abasinga baali bakubi ba bikonde abaasigalawo nga balina omubiri balina amaanyi mu mukono naye ng'ate tebalina ki mirimu. Lukanga yali agezezaako okuwa abavubuka opportunity ya sports nga naye abasinga tebaasoma kakati nga tebalina kye bagenda kukola kirala ne basalawo ne bakozesa amaanyi gaabwe era erinnya lye ne bagenda nalyo Lukanga group abo beezana Namasuba Kajjansi najja Nankumbi Seguku mpaka Kitende eyo territory yaabwe eriyo ba bad life Bakasolo boys balinga babukolwa bakozesa baana bato ate baba bangi abo bo operating ndoza mweno mu kawempe bwayise baita ya Angola bwa yobwe watieyo ne munkere bangamba basula munkere kangusaye kirime ndoza bobanga wagoberera omusango gwa Nagirinya abavubuka batwala mu kooti ndoza bagamba nti baali ba B13 nti Uganda yali ya B13 kyega kutuufu nga bakatandika mu Kampala muno street parking jukira group bagitanga Green Boat yatandika street parking okucharginga ku bantu omwami eyali ndo ye general manager waayo nanyumyako naye nangamba nti okusomooza okwasookera ddala nga balina oluyombo ne mafia group ezo nga kubanga abaana ababba ku motoka obo nga bali mu groups ezo ndabye ne basolida ngo bakwata solida Katolubwama yagitandikanga group ya byabufuzi oba yagikopa ku wali simanyi oba yasanga bali nga be bananyini solida n'abakwata naye nga solida yali group ya byabufuzi who's operative kakati was Katolubwama I don't know Katolubwama ya cause teyali ye simanyi ayinza okuba yiye kakati mbadde nkunyonyola walukyenanywa omukulu oli nangamba nti omu ku bakulu ba group ezo n'agenda ku ofisi zaabwe n'abagamba nti abange nti muzze ne operation zammwe naye mudisruptinze zaffe ate situagala lutalo wakati wammwe naffe tulina okutuuka ku ntegeragana operational area zammwe n'ezaffe nti ezinaba zitya nti kati temuba mukola mmwe abaana baffe twakubalagira teri kubba ku motoka eri mu parking yammwe naye motoka bweva mu parking yammwe nammwe temuinterfering en operation zaffe singa omwana asoobera emotoka ya kibazo nga teri mu parking yammwe najjako kamira omuntu wamwe ne baba bamulabye eyo eri outside your territory naffe tetujja mu territory yammwe naffe temukola ki si bwe mukulu nangamba nti era ne bakkaanya nti yendagaano etali mpandiike motoka bweva mu parking space eya Green Board bali baddembe ojja ataakinga okugibba okunyagako byerina oba ogimenya enzigi najjamu byebaagala naye bwebanga eri mu parking eno era nkakasa nsuubira nti ekyala arrangement waawo ownership nti bali bavaawo nebajjawo bane company endala nkakasa nti operational area understanding eyo tokuba nti bweri naye mukulu kibazo ekyo tekyandibadde kipya kyandiraliikiriza ffe nga bannayuganda naye kyendowooza nti development esinga okweraliikiriza balewe twali edda mukulu wa Swalulu oyo ng'akyali deputy ayigiri yatugamba nti mu nsi nyingi state security
ekolagana ne gangs kubanga gang oluusi ziyamba aba street oketta ani akoze kino ani amenye banka group kye yamenye ne banka abantu bakikaaki bakola weighing ntino group eno nti si amutawana nnyo ebba naye si akabi nnyo tenatuuka era waliwo even writing ega nti CIA weighing nti bano nti bali mu human trafficking nti oba mu smuggling gold naye ate nti tebali involved in terrorism osobola ati naye bamanyi bulungi operations abali bano baleke bakuyambe okuketta ba terrorist ofuna information kubanga gwe kotolina capacity n'ekirala oluusi state we government njaga kujjawo kibazo nega kibazo oyo atweseeko omuto munene nti twagala kumugjawo tebagala kuweereza operative ali on the payroll amanyiddwa bajja kupangisa gange eri yekube ku mutwe akatayimbwa in case anything goes wrong batiddemu omu ku bantu baabwe ensajja gamba ono haliko okumina tumanyi bwe mukisenyi awo state esiganga eri clean nsubira nti Sobigo mulimu oboolya gwe yakola mu operation ezekikanga ekyo nti eriyo gangs ezikola operation on behalf of the state security naye kyandyeralikiza muna Uganda kyekino nti groups zino zivudde mu mbeera gyoyogeddeko nti tukontrolinga eri eno tunyaga wano babba obusawo bw'abakyala wano babba nikes nakinaki nezitandika okupangisibwa bannabyabufuzi kubanga simanyi oba story wasobi wagisoma interview ye actually yali interview I think ku TVM either sort wagamba nti mukaseera kano mulimu gwaffe kuteeka abantu ttaka kununula ttaka from land grabbers oba to keep the land grabbers away nega ndi kubanga eno time si yakalulu naye mu kiseera ekyakalulu twenyigiramu nnyo and in this they would deal with police mukukola kino nga bakolagana ne area police system kakati newebuuza tiyanyonyola mulimu ki gwe bakola mu byakalulu onfuna ate yali ndoza Bobi Wine ya posting n'agamba nti group ya Sobi yali akimanyi bulungi yeyambisibwa mu kuwamba abawagizi no you start ba nup start from ekisooka which is group ya Sobi yali ne Kyagulani anti nze kunyonyola kyabikigwanyi kyagamba Kyagulani himself yagaa nti mukwano gwa kubanga bava mu ghetto bonna kitegeeza yali ne Kyagulani nti yali ghetto so my argument therefore eri nti oli yamujja mu ba Kyagulani for the other intelligence operations anti Kyagulanyi akugamba nti bano abayaye tukuze nabo mu ghetto ontukoze tukuze nabo mu ghetto you see fena tuli ba member ba ghetto gwe Sobi otuliddemu olukwe bw'okozesa side eri kitegeeza okola ki kitegeeza so that's why you see kati kibazo ayingidde defense ye problem ya gangs ayali abakozesa DPC original police commander ebiseera we bituuka nga takyaliwo when they are under attack he will defend kati ne bwokutakula omutwe n'olaga nti Bakyagulaniize ganga ono alemerako because they have turned political kakati gangs ezo zifuuse political nyingi zonna not all of them kyovolaba some of them are outright thugs bo bakola sente kakati wano mu nkaayana ya FDC ebaddewo Katonga najja nankumbi walaba ganga eyakuba abantu eyakuba abamawulire ne basapota
enajja nkumbi openly naye nga police agifaako police actually looks the other way ne bagenda ku beach ya Birigwa Mubaswa emisana tuku in full view of the police naye nga police yo tebalaba etunudde side eri ne bakuba abawagizi ba group eno badire ne bavaawo ne bajja ne Katonga nga group yawo kwagegambye nti tutaddewo delegates conference nabo ne babasabula bubi nnyo naye nga police yo is looking the other side tefaayo kitegeeza nti there is direct connection between the state treaty ne gangs. Kakati ekiri a dangerous trend nti is an escalation okuva ku Kalangala action plan yakakoza mutale kubanga Kalangala action plan yo of course wagira bange eri directly a state unit kati banga nti tokozesa Kalangala action plan model. Actually John onzijukiza after Kalangala action plan, that is 2001 elections. Yes. Bano Barwomushana ne Kayanja setting up Operation Wembley. Now, if you've ever seen what they call a gang, Operation Wembley was a gang. No, Operation Wembley is a state operation. It's not a gang. My words. The other one is the counter. Was a gang. It was a gang. No, yes. Operators. Bakozesa veterani, bakozesa people of such all thugs possible. Or Bali baba kunganya. Anja ganti ngabo baba we. Rwumushana was a thug. I'm not sure you are. If you belong to a thug group. I'm not sure you have since graduated from it. No. Naye is a Gasimbagane. You bring an issue. Abantu bayigi. Naye the other one was an operation state. Yeah. Gang ya Kalangala action plan yali ekola ebintu and not Kalangala Operation Wembley yali ekola ebintu bibiri. Bwemala okutandika ne kwataawo ababbi abasooka Kampala mwe mwali nebatta wawo bakubagana amasasi eno waggulu towards Nakasero ne bamuyitanga Kabusenene. Kabusenene nali ndaba naye omupiira Nakivubu era nga ffe tumwagala nnyo eri ku Kisenyi wiigi nga tumwagala nnyo mukwano gwaffe ate yali mukwano gwa Kanobero. Kanobero nga munywanyi wenyera nga batuuka okulya amayirungi ye jempita ona among thieves nga bakasuka sente wansi wa Nakivubu wansi w'ekisenge eri side ya Owine eri side ya Kisenyi nga bakasuka bukasibwa oti sente wansi nezigwayo gozi watu omumanyi n'akasuka oluwombo lw'amayirungi ne lujja waggulu ono n'alubaka nga temulimu abba munne I don't know bali b'amayirungi nga babakasukira Big G ne babakasukira amayirungi omulimo gwa kulaba ffe twalabanga nabo omupiira ng'era tubamanya bali b'amayirungi eyo ye territory ya batuulaawo waggulu era entebe zaabwe nga tozituulamu naye lwe battaka Busenene lutugamba nti ono omusajja tubadde naye wano tulaba naye omupiira he looks a very simple guy naye bagenda okujja ng'abavubuka nga 8 be twatuulanga nabo ku Kisenyi wingi bali mu gange eyo nabo baabakutte abamu baafiiridde mu lutalo abamu baabakutte. After the first about 2 months of Operation Wembley they degenerated into babanja bebagoberera gundi yali asente zange ne babanja gundi aganidde mu nyumba yange bebajja bebakujjamu mu nyumba ne mundu ne bazisigaza abamu until today omwaka gwa COVID asooka nina haji gwe nasinkana bamuyita haji ayinza okuba lwakuba musajja mukulu musiraamu nga ayinza okuba nga sina haji naye nga avuga kikorona kikadde bulungi nnyo bwe bati atambulawo mu COVID wakati nga ye omulimu gwe kutambuza bw'oba kakando oyina gy'olaga nga walemereddwa okutambula
yengo omusasuleza special ng'akutwala kati nga neebuuza ayinaki kati tulina we twatuuka nga ajje mundu wansi nembuuza ono naga olina nga tomumanyi oyo yava mu operation Wembley n'agenda ekireka kati simanyi baaki baakolera nengamba oh my god this is how degenerate we are neeyo yali official state operation ne degenerating into a thug gang completely gangster kati eyo ye state wodiringa nayo nti kakati of course okutya kwaffe era ekiteekwa okweraliikiriza bannayuganda nti gangs zino first of all ziri ruthless, very ruthless. By the way, they have nothing to lose. Kankubuulire eri abagamba nti abamu ku bananyiri bizimbi wano mu Kampala abalina huge structures balina gangs zaabwe ezimaninga street ku bizimbe bya taking over some of these gangs ne ba taking over era zikwata abaleta bamubye naye agenda mu arcade ezo kwata ne mutwale wansi mu go down ne mutulugunya n'osanga n'agamba abatenanti be nti omuntu yenna ali ku kizimbe kyange ali safe naye nga takozesa Uganda police ng'akozesa ganga naye ganga ezo obuzibu bwe tulina kati oba ozikozesa butayimbwa na biso naki na ngumi over time zijja kufuuka ezakabi ennyo nga ziri armed na mundu onfuna kati bazigeze mu ttaka nga abantu babanira ettaka osanga bamaanyi babiri babanira ettaka kubanga ettaka litwogerako ery'eggomba lirabika ba group B ez'amaanyi jjukira okusinza kusoja nsoma ono yatwala group ya Sobi yali agezaako okucountaringa group eringa group eri erinayo abajaasi ab'emmundu n'agamba kakati group ki eneesobola abasajja ab'emmundu abo group kyegere kwanganga ab'emmundu kwe kuhayaringa group yani ya Sobi ku ntandikwa okutegeeza nti nga buli omu afuna emitwalo 5 oluvannyuma bagisalaku ne gituuka 2.5 naye bw'oba olina abantu 30 ku ground nga buli omu asasulwa 2.5 olunaku oba osasanya meka nga bali deployed for 6 months babasasula meka 2.5 abantu 3 per day omwezi oba bali million meka wali olinawo 75 kubisaamu emirundi 3 that cannot be a plan roughly 60 million byonna kati bwobanga ogenza okudeployinga that group for 6 months ondaba kitegeeza ki nti side zonna kati gwe omunyago atalina ssente omusajja asobola okudeployinga group n'agisasula millions and millions or either to keep the rival off the land kubanga teri ani alina right title first of all bw'aba asobola okusasula ssente ezo then he can also buy off the judge, he can also buy the magistrate. Side yonna esasula magistrate. By the way, even the magistrates must be very careful. Side yonna ekuwa, side yonna ekuwa. They are going to deploy a gang to finish you off. Sente zange wazirya. Kakati there is a collapse of the state. Gasimbagane ne bannamawulire. As we know it. Simba. Charles Rwomushana. Njagala to pick from your mind. Omanyi Charles ajja kunyiiga naye Charles y'omu ku ba conceivers of Operation Wembley. Si yawandika concept. Engambi y'omu ku ba conceivers ayinza okuba ye yawandiika n'abalala ne bongerako ayinza okuba nga kye yawandiika n'ekyali implemented byanjawulo. Naye the beauty is tulina Jibuliru mu studio mukweyo ensonga Charles Jibuliru
ne gangs azimanyi. Era gazekola etya and how did it work? Charles Rwomushana njogera ku gangs. Tubuli your gangs. You see, tosobola kukireeta bwotyo. Then nenki discussing about Gasimbagane. And you know the reasons. At least weganye. Siri mukoza. Charles mumuleka sabu. No, because it's kutwala. It can finish you. It can summarize you on earth. Yeah, ngakoro omushana. Ngali humbled. No, mbalumirwa. Ngaleero bwali. No, mbalumirwa because muyingide mu lugulu lwabatwala mu ntana. So it's not a topic. Ujula nteri mukufa kwa basobiere mukufa. It is safer, bino yobado yogera ku mchala Museveni. But when you are dealing with non-state actors, abali mu crime, kintu kyagenda kumpora. But let me look at the larger concept. Concepts ziri biri. One, the state using thugs to track thugs. Or the state kuzimba gerira n'ozimba obuyekera nga gwo buzimbi but kulwanyisa omuyekera goyina byondoza your confusion ojowulira mu Congo. You've had the, I think I've even had the president of Burundi nga ayomba katerero about a neighbor. Now then the second one is Mukulu Museveni's policy as we speak now of counterinsurgency. The counterinsurgency policy jayina lero. The use of LDU in counterinsurgency operations. Because okwato kya LDU alwanyisa omuyekera. You get? Abayina tools ki? In terms of experience, in terms of intelligence, training, equipment. Ntomuyekera aludde ku ground. No mugamba umurecruiting LDU go recruiting during the day. Avudde mu family ojimanyi ayigo omuyekera in that area ngo omuyekera munyinako definition. You need to look at that. Kata I will give an example ngacho wira Mukulu Museveni yalagide the army raising aba LDUs area yachegegwa Kamwenje area. But oyekera wanga weje bali kitwala banga ki to recruit and train those to recruit and then train, because you are talking about minimum 6 months. So what happens? Two oga abasekera basigade basatu kakati uyagala ku recruiting LD is 10. The threat is that big, so around you don't have the but when you go to the other concept of use of an LDU kat ono bano ba LDU bwamala nobody commissioning abafuuka ki. What do they become? How sure are you nti bano bayagala okukozesa si infrastructure already ebaddewo ya thugs? Isi bigambo thugs bigambo ya baluzungu nyumwagala nnyo okulumba abalala. You see, but you see, you have somebody yali ayina expertise of a soldier before as a yokuchalo katugoyise as secretary of defense, maybe goyise as a commander of LDU. He's already a soldier. Abandi badde officially in the reserve force boyise bakuma kalo bamuhozeke in Rugaba. But we bamala mission, what do they become? Now kakati abatero okukola bino, they are a class nga n'okuwandiika erinnya y'olutalo. And if you want go to Bugangali, kakankwera jimanyi obulungi when nasomera secondary, njimanyi from my fingertips. Ajikulira is called Kaharabu. Kaharabu naye nga Kaharabu oyo bw'omusanga nga alina formation ey'abasirikale 30 platoon mu byalo nga bakola patrols. The commander is Kaharabu. Katanali mbuuza opinion leaders are including Kigango abandi badde ku level ya LCC naye gwono omucontrolling otya. At the end of the day they are under the diso Kaharabu yina interest agenda mu studying. Commander is the GISO. The DISO, the district internal security officer. Yeah, now overall command yabo. Yeah, district.
yabo but bwogenda okulaba abacoordinatinga nga muvubuka omwe either amanyi CDF aterebo boyogera ku the likes of Sobi no Sobi Sebina yamanya IGP amanyi president amanyi alonda amanyani kati diso gwakozesa now to command. But these guys have guns. Ate bamanyi terrain, bamanyi ground. After the problem, no withdrawing. Eventually, chovola babatandika ebyobululu. Bebavaamu SPCs. Abagenda okuma polling stations. Bebabba obululu because it's an organized force. So therefore, the issue of gang is either a policy of the state or it's an accident that is a consequence of that policy. You get now kakati then no genda ku counter insurgency operations against LRA, the Lord's Resistance Army. Bwe yayingira muteso bwe yali mu acholi Museveni teyaleta gangs, what you call militias kujirwanyisa. For all that time ngeri paderi eri kitugumu eri guru, it was UPDF. Naye bwe yingira bwe tanko kuyingira muteso Museveni awe yalowooza okukozesa militias stroke gangs. And what did he do? Muteso yakwata the former rebels of Uganda People's Army of Peter Tai. Bachusa na abakolamu militia. So Cherry was a big commander. I'm not very sure. It's also another. Please, I know Kongere. I never. Abali baji. Please. Boyagala. Yes, Musa yaliyo ne. Boyagala. Please, boyagala. Indibikuwa. Because banyala bombe itira ne batali. Ne balirawo ne batambulirawo. Chogama is an imposter. Please, kwacho tuchekerawo. Now, kakati ngwemba ino Akongere. Akongere actually is brother Mike Mukula's brother. Bananyini UPA. Bogamba bali ku ground. Tebamanyidwa nnyonnyo. Kakati hitire eregu yafa. So ono the former rebels abali special forces yakuba Museveni Ruwero. You remember of Ogore because yevamu UPA. Ate katebo fude a state militia commanded by politicians, one irinyora politicians, but underground atesi bali in charge. Because you would think that Mukuru Museveni asobola kureleasing emundu omutwalo gumu na guwaba by chweru wabo ba kamera maido wali eresu they just became a political wing nainga ayali achivuga mulala are recommending now we can release the guns and then babere under control command yenyinga under the division commander IOs wamuna nabara. But the raja used to kutunula inti a rebel of force, an organized rebel force has become a gang. Now, and you see, the same gang so you can now bring it here, noji planting a Kampala, noji ite chinyerinya chifesi. Either as a private person or as a political actor. So it's a very complex problem. Now, kakati Joe Mukuru Museveni yagabye sente. Yazigabide two gangs. The first gang are musicians. These musicians are all they are also a very deadly group. They are as deadly as Omanyi Charles RWOMUSHANA ali interesting mukozesa ebigambo bye. John bwabadde ayita bali gangs. no thugs. I have not used the word thugs. Kati nga RWOMUSHANA tayagala babayite gang. Kakati ate bwakomyewo kati agandi mwami Museveni yawadde two gangs. Yes, yeah, no, you see there is capital gang. Interesting. A musician. No, a musician is a very deadly gang. You see, problem. Kato you know kutegera ndaba wano problem yetu yina is definition of concepts. There was a gang of four. Ani Urugumayo was he among? Juko. Juko tayari. Was not okay. Yes, Tandon. Yes, Tandon. Nabudere. The first was you.
Rugumayo, Tandon, Nabudere. So that also can be a gang. But you see what to definition of that gang in terms of concept. I told you that was an intellectual gang. Yes, you can be a gang na inga serious connotation. So but the concept ya musicians mukurukire bakangwa naho yagireta. So kato kunonye kigendererwa cyayo cye kiriwa sale musale gogamba. Yes, yagireta chora ina sente nyingi zefunye in your supplementary. Kakati che question erinti eno je balese boyita babeta ghetto. Because waru mukuru Museveni byasinkanye yawadde circles ezaba ghetto 12 billion nasinkanye abayaye 1.2 billion 1.2 billion chengamba ezo gang zezo zatade in clusters koma saku obugise wembule obugise saku whatever it is. There is a leadership, there is an organization, there is a structure ategenda kufuna sente, but you not from a minister tezuvude wa director general of internal security organization or regional police command. No, it is directly Yoweri Kaguta Museveni during broad daylight kororo jebazika ba president abamu. Now you get, so how are you going as a regional police commander ogenda kurelating otya noyo ne gangezo kakati naye nabawa ngabo mbuza abana baganda eradde numayo manyi wali ngeje mubuza naye awongeje ababuza namba yimbiremu teyayimbye mpenkoni nkuneisa yayimbye bino kye kiseera kye tulina okukola ki okulwana kye tulina okulwana. What is that called? Ngagamba gange zezo mbayimbiremu gw'obujajja because nawe muyina ennyimba zammwe ez'obujajja mbayimbira tuyimbiremu kino kye kiseera kye tulina okukola ki kye tulina okulwana. So kati these gangs azimba zaki nga nti oluyimba bagenda ne tumwini kino zino gangs ayimba zaki mukwano gwange ennyumba temba lwagala nnyo kiseera. So now kati therefore mukuru kibazo kimbadde nkusaba kiri nti kola differentiate between omwogera ko mpola kati ya idi wa UCC era ndi safe okufa obufi kati ankwatako omanyi mutabazi yali yafuuka mukwano gwange oluvannyuma lwa bani neka kati ate idi ye munywanyi ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. So waliwo ganga which naturally evolves ngeyine bigenderwa byayo, whether they are economic ebintu byenjaga eyo nayo werie, but waliwo ganga eva in or from the state. So gang citizens and katwala abano bakahindo tafire bali bayina bali bakola nabo. Now is no longer a DG, is a minister. Oja kusanga abawadde business nga bali, but they are very organized. Then they are running stages zineza taxis ezachi, and they then akatabara bali ma border those border bachita Ibrahim amuna abalala nanka and karikero ziyina. How would you disband them? How do they transition from one leader to another? Ojiko biro muvubuka ya president, we are ready to kill for you. Ono ayali akulira gang za Kalekihura ngalina ye munyonyi kada abera atani president munyonga bakuba self mu helicopter no ngamba nte director in police asobola kumukontrollinga ko jukira kiboko squad of course all those gangs. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire no ku radio Simba nkomawo Haruna Kanabi Rwomshana mukugezaako okwaavoidinga okutuuka ku kinyusi ky'ensonga yeetoolodde n'azimba the grand structure n'azimba picture y'obuyeekera naki ensonga eno ng'agezaako okugiddukako. Of course tatuuse wali kutubuulira ye bwe yali azimba concept ya Wembley, yali azimba degeneratinga mu bathags bano baalaba, oba yali consuminga bathags abaliwo, oba ekyavaamu si kye yali azimba. Gasimbagane ne bannamawulire ku radio Simba. Peter Kibazo mu studios Jikwanjulya John Kakande Haruna Kanabi Charles Rwumushana ne Muwanga Kivumbi. Kanabi owuliriza Yohana owuliriza ne Karoli obutafaananako nga mmwe
nakugambye nti bano bakozeseza sports fraternity eri abadangamba wano nti ba abusing ebikonde byaffe nemwesiba ku bintu ebyo byonna naddala mu ab'oluzungu naye enjawulo yammwe shariati wamuwandika nga mu lulimi enjawulo yammwe nange era ssebo ngenda kudda ku sayidi yabe muyita baganga stars nti ebyammwe bwe bibalema okukola ne musuubira nti mujja kuzimba ebisenge muteekeko nereza waya mupangise n'abakalamojja bakole ki babakuume baleete obusaale ekiro muleete n'ab'emmundu nga population gye mu neglectinze oba gye mumye ebyayo okiwulira simanyi bw'aba yafuuka naye ayinza okuba mwamukapcharinga kati ne mutandika okutunuulira abantu consequences naye nga mmwe ebyammwe temubikoze eki temubikoze tutunuulira ganga zino mukulu kibazo ndowooza enjawulo gye nnina n'abali wano mu studio nali mbaddeko mu senta zaazo nga ntunuulira abaana era kyekimu ku bisinga okunneeraliikiriza nti ne sobi gwe mwogerako olwaleero victim wa obulyazaamaanyi bwammwe mwe bakibazo history we walaba onatugaye nti yalaba akatambike banalaba bamuleeta bazadde be bamulemererwa ndowooza omuweerera na endinga apu ng'ali wano akuba kyeyo wuuyo luzira n'amaliriza nga ayingidde mu sisitimu yaki kibaza abaana bangi nnyo abo b'oyogerako kababe bakasolo simanyi baani feriya ya state eyammwe gye muraaninga mmwe okulemererwa okusitula obuvunaanyizibwa bwayo abantu abamu ne bagenda nga bagwa ku kkubo ne mubayita ba street kid ne muwa n'ebyo ebifo ghetto bayaaye you never look at them as even human beings kakati nabo ne batandika okweyiiya naye ate ekyewuunyisa nti mummwe bennyini mu abali eno mu beeriiti ate era ne mujja ne mubakozesa nga munyaga ebintu bya bannammwe ate ne mutuuka era okubeetaaga kuba eyatwala sobi ateeka okuba nga musajja ategeera naye yatunuulira sisitimu ng'egaanye tekyakola n'aga nti ono omusajja alina ku mutima kamukole ki amanyi kakande yabadde awo okubala wano nga mu myezi 6 wadde weetaaga $135,000 kati ettaka eryo bwe bali kuuma omwaka weetaaga $117,000 kati ono sobi gwe mwaleka kakati mutandise okulaba omugaso gwe n'oli afaanana ng'onaaga nti nange eri ninayo gurupu ki endala naye ekitundu ekyo kirimu poliisi kirimu gavumenti omukulu w'eggwanga that is the home district but Kanabi just hold there kakandi bwe ba deploying a Kiboko squad okuva ku CPS ngefuluma mu gates za CPS bweti nekkirira kyenkugambye was a birthplace of officialization no of these gangs situations zijja nga mubeetaaga awo bali baba formalizing okutugamba nti bano tukola nabo okutuuka e Kampala actually abaganda bayine enjogerere ya banja lya mwenge liggwa na mwenge okutuwaako ku breather ku Kiboko squad lwe bava mu Utoda mu group ya Utoda and kama is sweet n'aba Utoda ne kibalya eventually ne bwe bava wali mu Utoda ne basala ne bakuba abewa Kisekke Mboko abewa Kisekka ne babagamba mukola ki mugunywanga ne muguteeka ekyembuuza ne basquaring up man to man agamba ojja n'omugonzi jja na Jambia sorted of course unfortunately kana byagamba nti bano bonna abali mu groups they are victims true
maybe Yes. who are being used. or they are an accident. Situation yabwe. They are a result is of so economic desperate, collapse. and they are being used for that work. Kubanga nammwe mutuuka ekiseera ne mube sijja kumwogera wano ku mpewo naye mukumu ku munoonyereza kwange nazuula ng'omu ku bantu abakola ennyo ssente wano yeeyita businessman mukulu nnyo ayambala bulungi nnyo nga y'omu ku basajja abatunda amafuta g'ennyonyi abaana ge banuusa ku kkubo ago nali njagala nnyo okumanya gye gava nti ge banuusa ku kkubo n'agatambuza ne gava e Kampala ne gagenda e Mbale ne gagenda e Soroti ne gagenda Arua. A very big racket. Naye musajja muzadde. Kakati bw'osanga omwana amaze okunywa amafuta. Kibazo. I was on Felix with Naline Felix Kureije on some talk show. Nakkiriza nti the amemanyi abaleetebwa n'obukaramoja. Nemwe wennyini njagala ombuulire mu ghetto balima yenjaga. Baani abagirima? Kibazo obamanyi. Naye bwe bamala bagitwala wa? Era lwaki tebagitwala ewaabwe mu maka gaabwe n'abaana baabwe ne banywa? Sebo kankubuulire kati information, latest information. Eriyo Abannayuganda abakkiriziddwa era balina official license amasamba genjaga, and they are closely supervised by the street forces. Actually kakandi sirowooza nti abo beba yeteeka baliisiza abo sirowooza nti bebo kanaabi bayogerako enjaga eno yo evaawa ensookerwako eno abaana gye banywa. Lwaki tebagireeta ewuwo ku UMI? Naye obiinayo abo abavubuka ababeerayo ne basomerayo naye bagitwala wa? Kakati ne tuguruuminga Kibazo Rwumushana nywa naye kwakitonywa. Owai ne tuddira a certain section of society ne tugikonda eminga ne tugiwa n'amannya. Kakati ate nayo netandika okureactinga. Kakati ate muffe ne mubaamu aboononefu abeetaaga abantu abo nti kibazo bwe mba njagala okumenya sitowayo tuvuganya mu bya bizinensi nze sijja kujja. Ninawo ba victim bemmanyi ne bajja ne basima. Genda obuuza abasuubuzi b'emmwanyi bameka abafiiriddwa mu industry eri yawan stowa zaabwe ne bazimenya naye ng'osangayo battaayi naye ate ogenda okugoberera ng'agenze emmwanyi gye zaasibidde nga ye musajja gogandi Mukankugambe ewa kibazo n'omusoto gwayingira gwafu just a snake it attempted to enter naye yakola naye oli yayinga ne mu bedroom that must be special force. Kati Israel bwe mufuna yino okumuhayalinga ayingire mu zabaza Hamas. Tuyinza okunenya naye situation ye yekwata ku baana baffe abo nga bakyali kubanga mwabo mu ghetto kibazo tojja kusangayo basobi balina degree tojja kusangayo basobi balina diploma. Be baana abo abafaanana bwe batyo system beerese bo nerowooza nti tebakola ki ne bafuuka bayaayi. Ekyokubiri before you sign out lwaki njagala onyambe onsomese kino ani ya organizing a place for sobi that PR system tu yali ayagala ki naye anti Gorozani Sobi ye yali musiru nnyo nga tasobola kwekukako biki bintu bifaanana bwe bityo okweyozaawo. No, because kale yamukwata and by morning the order was released. Kyekyo kye nkugambye omulaba nti naye afuuse victim. Naye ekisembayo mukulu kibazo kye mbadde njagala nga tuvudde eri ku ba victim kati tudde eno lwaki mbadde nkubuuza omusajja ow'ettaka court system eganye poliisi mu kitundu eganye naye naaga nti katufuneko oyo n'atwala Sobi n'oli naaga nti kati level we tutuuse bino ebyamateeka gaba muwanga ge bayisa mu parliamenti biki kaakati muggo kuki ku muggo kiso ku kiso tugende. Naye ate ekyewuunyisa nti bukyanga ne incident eyebaawo tonnaba kulabawo kye tuyise investigation okunoonyereza okulagira ddala crash eno yava kuki era ani agirimu osobole okutuuka ku nsonga. Kati Sobi amaliriza nga victim wamwe
ate sawa yemu mumusekera mumukomerera mu feria yammwe ne president badayogera mu kitundu mwava nga batiddemu abantu yakyewazo kikomentingako ng'alinga atakimanyi naye omusajja akonsuminga intelligence ajja nenca at 7 am in the morning every day tayinza kuba nti tali aware. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire omanyi Haruna ono abadde ayogera n'enzijukira oluvannyuma lw'akayunga riots nasinkana genero mu Uganda nga simanyi oba mweraliikirivu oba munyiivu ekimu ku byonna n'akwata maapu ya Kampala n'agindaga ng'ekigambo kyakozesa eky'oluzungu bakiyita insurrection naga nti this was the first major insurrection that we faced. Nagenda ng'ateeka red dots ku maapu eyo n'ateeka wano n'agiteeka bwayise n'agiteeka wano naga nti olaba nti baali bakatinze off supply routes baali bakatinze off kati nga ye perspective ye mwatunuulirira okwekalakasa kwa kayunga mu popular protest. Yes. Ne musaba nkozese maapu ye yennyini nze nkole argument endala nabeera mulungi nanga nti go on we yateeka dots nze nenteekawo yalina obupini obulala nenteekawo bwa kiragala ne mugamba these areas zaali za njawulo nga zo abaana baazo tebaasoma abaana baazo tebalina kye bafiirwa abaana baazo babalaba mwenna mwe mubatuddeko mwenna era ne mugamba nti zino tezeetaaga kumobilizinga tezeetaaga kuorganizinga they are already angry, they oppressed, they are already ready for this nature of reaction. They were a good cover for an insurrector. I don't know. Oli ye ndaba ye yali alowooza it was an insurrection. I think otherwise. I think it was a response mu anga. Simanyi oba twogera ku y'omu naye bwe tugenda okumaliriza nga mugamba nti bano enkya bw'eneebeerayo omulala abayita okwekalakaasa bonna era bajja kusituka kubanga tebalina kye bafiirwa mu nsi eno tubatuddeko tubalyazaamaanyiza nga Kanaabibwa agamba tukola ki era omukulu oyo bw'ogenda okumuwuliriza oluvannyuma ogumu ku mirimu gye kugezaako ku infiltratinga hotspots ezo bino bye twalaba Mando bamusse bwayise zebra nga ye yakola jimu ye wali naga nti abaana tebagenda kuzannya bikonde kubanga nze bwe nakuliranga wano e Kampala eriyo competitions z'ebikonde okuva ku schools junior novice inter bagitanga inter mpaka ku open ng'abaana bagenda bakula mweyo chain ne bafuuka professional abamu ne bakola ebirala kati nga zaafa kati amala okutendeka ebikonde n'afuna n'amaanyi ng'anoonya kulya chapati z'ettaano olunaku nga taziina nga kakanda alina kapasite emugulira chapati emugulira omugaati n'amudeployinga ab'ebivulu ne baba deployinga ne gym olusa gifudde residential area kati okukakkana ezo gyms unfortunately government nezitunuulira ng'ezibatendekera ba thugs so they were used both ways. The regime would rent and deploy from there but n'abo bavuganya kubanga barelatinga nabo nga nabo era abaana bavaayo ne batunuulira okunyigirizibwa ne ba-identifyinga nabo ne badda side eri ng'era bwe twabeeranga mu bikonde nti mulimu sparring abamu badde eno abamu ne badde eno ne mukubagana asinga munne n'asinga but it is a reflection of collapse. Ampuliriza Gasimbagane etingira wano e Kampala mu byobufuzi ayinza okuba y'omu either ku ba beneficiaries oba ku be banyigiriza ne gangs ezo. Why are you so fair to him? I think as wabadde rough. Honestly. Why are you? Kuwache naye tobeera fair.
be fair ngayo kimuwanga kivumbi, you are the owner of these gangs. Ate mo asibo level. Simanyi gangi ya Muwanga. Ukwikibazo. Ate mo oye togera ku ganga bino. Naku zinaliko ku mukolo. Naye abagenyi bali bazze okukyala. Ne bajja ne gakanyama gaabwe nga gekapise ososo we ataya. Naye kegamba nengamba naye mu ordinary life bakola kiwe n'abasajja. You see, our children are anti-bomb peaceful, but you never know, they may also be violent. Kakate nawe vera just kunzo vera rough ate ku Muwanga nali ku mukolo gwo mbala bambale ne ma uniform actually naba abasatu bajja ne banyimirira ko nga balinze order ko Rwomushana bayinza okuba bali ba protecting Rwomushana waya Muwanga omanyi tosobola kukola bya bufuzi mweno territory first of all nga toli beneficiary or the other way keleka nabe we yasokede oyina abaana ku buli million enrolling mu P1 by P7 emitwalo nkaaga giba giwanduse abawanduka bakendera bandiko babadde bameka kimitwalo nkaaga be bakoze out of 1.3 recruited omanyi Bishop Zach Nirinji yali ansomesana anti to measuring nga drop out rate e measuring abavuddemu buli mwaka gwe measuring a completion rate nti abayingira milioni emu emitwalo 3 abatuuka ku kaguwa ka P7 bali bameka that is less than a half. So kakati bakula ate bagemebwa wotukira mu senior 6 nga oyina less than 5% abagenda ku tertiary institution eyo yembeera ya Uganda 5%. Ewaffe Butambala abaana bagenda mu university ku buli 100 bali babiri kuba enrolling ku buli 100 abafuna omukisa ogenda to enter university and complete bali obala public university oba universities zona ate bagenda mu tertiary institutions basatu olutuwezeza batano ku buli 100 abasigadde potea emu ku crisis je tusinga okuba nayo kutaka security chawabala kwawo bameka abafudde because that's why there is hope babafa hachi wachiriko yes ideally abantu abo emu ku argument jembade bagamba buli lwova mu ssomero weetaaga okusigala ku ttaka okusobola okubaawo because taka becomes your only survival. Weetaaga ekibira wonojja okufumba weetaaga oluzi oluli nakyo wonokima amazzi agatali magule ebyo biri basic weetaaga ekibira wonootyaba enku ezifumbe emmere because gwe okyali you still live nga aleman these are the realities gwe okyali mu bulamu bwaki but these ones don't even qualify to be man bogende waffe by the way my village the whole place is clean kati niwebuze enkuba zijjawa it's total collapse, it's a disaster. So you need the other forest. Now government yateekawo kabiina bakaita NFA, National Forest Authority. Najirabye erimu emukozi bagenda okufusinga. It is a terrorist organization. Esinga konye okuba, and I've told them in their face. Nga nwana nabo in the face of a speaker, nga you a terrorist group. Why they are terrorists. Nebagenda nga beyambisa 3 agencies. Judicial system.
judicial form of police to allocate the powerful ebibira mu Buganda. Nga chairperson wa Buganda caucus natambula okuva nebe mupyo okuva enebikwe etusibira ekiboga twagende Sango Bay Masaka ne bamemba bompuya mu bimwe bagabana ebibira. I know. So but money how totally corrupt society na bweri, you need to be in some of our positions. So abana abo bonna nga tebakyalina kibira webajja access to a forest. Abatwala ebibira basibirayo n'enzizi. Yes. Because enzizi ezisinga zaali ku nkingirizi z'ebibira. Actually nyingi zalinga mu bibira oba cover y'emiti. Okay, so abatwala ebibira basibirayo n'enzizi. Actually baziziika to avoid community access. Ali better off talega kusembera oluzo olwo ono omusajja Alemani jagenda wanduse mu ssomero alusibirayo. These same fellows bazze and you see we've had problems. Bazze ne batwala ettaka lye bayita Kenda, and people don't know the crisis with Kenda. Mukyalo I can tell you wano mu Buganda abasenze bangi basenzanga ku nkingirizi za bibira. Abasinga bagendanga ku gundi ebyo. Kyova mu election ye yagwa, Museveni was so shocked okufuna uprising mu bitundu bya lowooza nti ethnical bimulonda, because bano bagenda ne baba replacinga babakulayo bukolokolo ne babatwala. Now mu urban centers nezaba kibazo, you just have a problem. Bantu bangi abalemereddwa. Kampala is a refugee camp of the economically displaced. IDP. It is an IDP. Bave Rwanshama. Omuntu n'agamba nti economy ogirabu otya, oli nti Rwomushana is a reflection of the economy. Bw'olaba omusajja yava Rwanshama nga teyagenze ku Ssekukkulu, omanya nti ku IDP camp tebakkirizaamu afuluma. Kampala is an IDP camp. Every single day buses ezireta abali displaced. Huge internal migration is underway. Eziva vakwano we batwala ebweru mu uniform. Ne zireta kuva abambagira ku birole bya musenyu ebimu byanku tebaddayo. Ne bajja to find a life mu kibuga. Most cases they will not stay emuyenga. Mwina ngabite paving ewa mu kibazo chorus. Mwetekako n'ebikomera. They are so displaced until they can no longer even find kati Kampala up to Wachiso Mpigi. You need the upwards of Gochman, upwards of 4 million to get a decimal. Wachiso Mukono. You need to get a decimal. A decimal number decimal you need nearly 4 million. Kitegeza 5 ku 10 milioni ana. 5 ku 10 milioni ameka ana. This young man can no longer settle. Baba yagala up to Mabira. Tasobolawo. Even a primary teacher today. People don't know the crisis. Even a nurse. Banabakola aba earning a normal salary. Nga bayina families can no longer buy a decimal. Okuva ku Mabira okutuuka eruwero eri nakasongola tebasobolayo. What do they do? Where do they go? They concentrate mu bisenyi bino bye mugamba. Bukasa biki ne bazaala basobi. Ne bazaala gangs zino. I
interfaced with them and shadow minister face to face some of them nenjogerako nakubana bakuba mu parliament abamu ne bantuukirira naye kati gwefe otukubira bwereere fe atuyimirizaawo gundi. Each of the gangs in Uganda zaina a sponsor, a mentor, a godfather mu security. Era tosobola giyimirizaawo ne bataja eliminatinga nga toyina godfather. Gitandikewo kibazo nga yiyo. They will not even take them to a safe house. They will be wiped out. And I was in one meeting when I saw a president ngagamba nkubira muhozi kane rugaba, those ones deal with them. Kigambo kiyakozesa basi kigambo kiyakozesa balisa mayento limitipizi kikozesa yagamba chiki gwe yagamba ikozese buli muwanga yanyidwa mu kigambo eliminate them eliminate them on a phone. Deal with them. Saga bawuliza. So tosobola ku operating a gang, by the way, what they are gym nga toyina state protection nga toli monitored by the state. Now netudayo nkubije je bava an extension of the state. Failure ne ya economic failure, total failure. The state said, how do we manage it? Part of Operation Wealth Creation, was to deal with the so-called veterans, Nabalala. It was not an economic empowerment. Part of the parish development model major is the security operation. It is not conceived as an economic model because the economic model is a peasant kuchalo. Mujako kuja gosoma economics teli osanganga gobi yasoma economics ngagamba economics musoma wabuzi present asigale kutaka bikule kitabe kyo ogedeka bosanga gobi Ramadan economics that works ngagamba nti Rwomushana sigala erwensama namusomesa ti Rwomushana sigala modo je tulose egenda kuleka Rwomushana erwensama nkutaka era mungero dividinga mugende mu bayina kuvaako abasobola oddikozesa balikozesa naye bano nga bayina gye balaze productive parish development model si yakujja abantu mu bwavu. It is give them some hope, some and be seen into benevolent, into compassionate, into olumirwa. But in essence, muparishem the nakora one of figures. Government ya Uganda ewerera abana 10 mu universities zonna ku university. Kitegeeza ti government yaffe tewerera mwana wa dogu pa parish. Yeah. But you want to develop a parish. Tuina parish omutwalo gumu. Owerera abana 10. In essence, government ya Museveni buli muluka gwa Uganda tasobola kuwererayo mwana ku university. Actually, officially under the Ministry of Education 10. Naye ate chini under State House. Government State House werera more than what the government sponsors. Not part of government. Is the official. Because Julizaako joined and I know the figures. Ramadan agamba nti njagala kugoba bwavu butamanya asemanya mindset change tosobola kuwerera mwana ogu mugombolo mumuruka mumuruka on average naga nti amunye campaign sibo mwaise ensimbi nyinyi nze mbikubulira nti oli mu mindset change teri mindset nga kuwerera muntu ku kyalo nze tatange driver
mama wange peasant mulimi gw'omumanyi. The only way lwaki ndi mu studio muno teri miracle kubanga nasoma kati government yajja ne Rwomushana Rwenshama n'atula era asigala praising ani mama we ne Eklezia Katolika fena abali wano omulimu gwe yakola fena abali wano okujjako kibazo ono fena abali wano okujjako kibazo ono be mulangira wo awo mwansala ensawo but violent sevale mweta yakujja wafe malabe valize oko demo tendereze Eklezia Katolika muchagala mujja wafe malabe valize fena okujjako kibazo abali wano ono kibazo bano be batokrati bakuno the only way why ekigambo autocrat nga kizibu nga kwe wabwe kawempe java even for wheels tesobola kuyitayo aristocrat ono akozesa autocrat aristocrat. Yes, so kati ono kibazo bano bareke nenze ne Rwomushana n'abalala the only way why we're in this studio is because we went to school. No, we are called the survivors. But we got educated. Hustlers. Teri muntu akuletera modo nga tasomeseza mwana wo tataddewo viable education system akulimba nti akununula mu bwavu. Forget now government and you know the pressure. Why don't you put it this way that in this byoyita modo akulembera is not an economist. Akulembera Mr. Kereba kandwanaho yes field ndala but ye kyatunudde erintu waliwo ganga waliwo eri there because of collapse of the economics you don't have any tool economic tool mutusawo sente except to carry sack of money direct tosobola kumuwa mulimo tosobola kumuwa business tosobola kumuwa enterprise so twala yo sente direct enterprise so nza njogedde ne bamuhumuza abano abo bagone to debatinga nabo kugundi tudebo yogera ne problem agamba nti ekyo kyafa kyagaana bakitekawo bubi kyagaana kakati noli yasigaze njagala utegeze noli yasigaze ettaka njije ekizibu ekiri noli yasigaze ettaka erya mayiro omwana we because this is the problem sengamba de very honest mukyalo ewaffe gye tuva abantu abasinga abatasomye be baana nga bakitaabe baafuna mayiro. I hope I'm not being politically sensitive. Nga bafuna ki mayiro buli ababadde mu mbeera eyo bo ate ne batandika okwagala okwerera ku baana baabwe bana balina mayiro ddala mu Buganda badde balina kutunda ku ttaka okumitinga school fees to liquidate the asset era nga waliwo and this is interesting genda mu registry ya land osanga transfer eziriva mu kanaabi esebo basaasira omusajja ajja n'agamba nti nze wano ntundawo million 10 owe n'agamba nti kankwemu 12. yes oyinza okuresistinga temptation kubanga abasajja balina sente kakati mbadde nkudizaayo ku ntuke mangu nnyo ku kyabasobi n'ettaka ekyazeewo nti kati bafunye embavuli akenda kagwa by the almost carry over ne batandika okukwata okuli contested land nga land eri contested ina abajagala aba owner 2 3 kakati it becomes one ngoina teri sobi tasobola cooperating n'agenda invading attaka nga polisi y'ekitundu temanyi akakanda agambye nti bamukuuma n'omukuuma otegedda nga teri ikola ki teri aware RPC tali aware piso parish intelligence officer nga tali ki aware diso nga tali ki aware kati eyo yonna system eyo wantu sobola gikozesa kukuuma ttaka esobola kuyambako because they are thin by their own ground. That is what, yes, they are thin on ground because they have capacity. These are fellows aba police abayina emitwalo 9 per district to do monitoring. I'm telling you these figures. Bayina emitwalo 9 by DPC mu budget yabwe ya district bayina emitwalo 9 to run monitoring. No, mitwalo 9 a month. Okay. Mitwalo 9 a month. Okudukana district yona ayina magombolo abiki. Was it fuel bagula ku open market? No, ngakuba ino sijja.
company market company market ni ku mitwalo 9 lita bagigula sente zezimu nga aba police yes aba police tebasobola kufuelinga motoka eyo pick up for 5 days ku sente ze balina okulambula district ziba ziweddewo for 5 days ziba ziweddewo now ninamu nalabye omu ku baddira b'ettaka ng'agulidde poliisi epikipiki naye nga osi yeebaza olwebaza sebo otuyambye story nagirabye nenjagala okuyunka amaziga kubanga omusajja akyali mu kooti n'emisango gye nengamba wakati baba poliisi nga yeziribanga before a suspect. It is shocking. Nze ewange omusajja amazewe ne hasn't that been the culture? Wawogo bali bavunaana wano omusango na painting n'agenda n'asiiga poliisi kodi Kampala n'abajjirako amabaati amakadde n'abateerako amategula n'abateerako so criminal gangs zino ez'abagagga ze ziraninga police cut ze zigibezaawo Jimbadendaga into the people who are now running police mu byaro si government ewange butambala omu the most powerful person is called Ambias ono Ambias discotheque aina yebibira oyewe bakubira RDC ne meeting ya security agivamu bakubira DPC an emergency call ya asoro kutrack obutakwate ya RPC na yaja kwate ya DPC Eyakiyimba the Ambiance because literally he's the one now funding them business yechi amala wibira they on his payroll bona without exception kakati ategwa wange omusajjo nganzija wano kati zino group ze mulaba bifesh first of all security organ ngojeko bine bya state bagitwala nena abagaga they've literally taken over bonga tebali it is libo kujita bifesh do ekitibwa cha it's called chief because they may sue you sabo kamana bamuita face they may sue you you can say the police uyizo kuzanyira kujeria Museveni but the chief face you know kujeria kakati face finally President Museveni bwatandika okufuna okugenda mu political competition nga weakeninze mu population yakozesa ebintu weapons biri one yasokera ddala intimidation and fear yasoko okutyamu nnyo okukozesa formal institution terrorize institution eziri uniformed yasoka nazitya oziteekamu ebyo naddala yagezaako nnyo okupreservinga UPDF so much kubanga yamanya nti mu history y'ebyaffe mu government yobote abantu ba developinga so quickly hatred ku being terrorized by formal by maje katinga eri history agimanyi nti bono twala ow'amaje okuba omuntu kirabika bubi it will backfire on the president wanga kibumbiro rakisabit wogenda okulabira problem ekizibu kulabira gangs zino system eno ngefunye the state system ngefunye cracks bwe batandika okulwana bokka mu nyumba and I'm following kuno kufa kwa uno katana jukoganga onto mchamba jukira that wangira wankole kakati omukyala ali mu dwaliro bali bagamba part of cause nyumba kati yerwana deep state yerwana yoka two factions in the deep state kakati abagadinga omukyala ali mu dwaliro ntalemu okutoloka bayingira mu ICU bayingira ne butsi ne mundu that's ICU even ne mu theater Dr. Bagamba sembera mu Rio theater ngo yayingira ne butsi ayingira ne ere mu gini you get and ata wale group eda egama tumujja wano kabuto tajja gena mu court tajja kuva wano singugamba ebyo nambera bye
banatera bakobagana amasasi, but I'm looking at now management of a theater. nga Dr. Asaro omutwe atunula mu mutwe omusayigulemu kuyingira mu bwongo naye nga waliwo omusajja yimirire n'emmundu neere mugi nga ebigato ekirungi Rwomushana ekirungi story gyoyogerako bagamba nti baoperatinga ngalo sebo report yajja nti ne medical report yagiwandiika naye alabika part of the street organ. Museveni ba weakeninga politically nga legitimacy ye ekendedde yatya nnyo okutwala uniformed forces Fomo bantu because yali atya okuba yali atya to look like Obote. Yali nnyo mu politics koze ni basi te bagamba mpawa atalikaaba abantu baali babihetinga nnyo. He structured through, and I asked these questions before to Kare Kayihura in a defense committee, ngamuwa a lot of classified expenditure okufundinga these informal groups. And that's where Kalangala action plan comes. Kalangala action plan never beyavawe yalagawa. Why did the men and women abali mu Kalangala action plan babulirawa kyekaddawo kati every guy he turned that one into a special operations unit mu State House kakati omwe ngeyambala uniform awira ngomuwaza Hakim Rukenge Hakim Rukenge lagende Somalia naga president wa Somalia nzamu amuzambasadia ne basayininga Hakim Rukenge amugulire mundu sente naziri awo now the other one the other one it happened here Somalia yali mu bugu yavukutuka ano yacha wano na complain ga Mr President mundu watu ni ensamvu yange sente mundu ngasafu naga wani yazukulyako naga Hakim Rukenge has what as ambassador na complaining in CID. Ebirowoozo by'owulira mu programu eno si bya Radio Simba n'abagindukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Ampuliriza akadde kalabika katutwala kakati tekyakomaawo. Every non-political act of significance to counter force eri eya Museveni, of course bribery enjireseeyo n'ebirala. Every non-political actor nga oli of a political significance, you have to own a gang over to hire to own or hire. Wano mu kibuga especially mu urban areas wano mu kibuga waliwe n'abadde ku basolida baleta solida ani teri wano bakulimba teri wano member parliament atayina gang teri wano political mu ggwanga lyonna neewuunya neekata kujeziri teri mukulembeze LC5 atayina gang mpulira waliwo kinsiiwa siiwo mbalira alafaamu ekigambo oba we kufi kunze because bulijjo mbagamba bano ba Mwanga Kivumbi politics zabo bazizimbidde ku gangs. No kat akugamba no, you are now in justification nze mbadde nnyonyola ekiriwo and unfortunately ne mukulu Museveni to react oba bano we bareact. No, I don't know. Museveni started it. You can cry for Uganda. Started it. Museveni okuvaamu system ye yerese. Yes, ekigenda okuvaamu. By the way, every senior operator owa Museveni gives an image that is armed. Ne babeera betumanyi saga bogerako bosange mabega atekayo ekikofiira ky'amagye era bwetuna mu motoka zaabwe bayina emundu wano mu Uganda zino ziwedde zino za Bobi Wine November abantu bapakinganga Prado bwezibanga zaali za Bobi Wine abantu bapakinganga Prado nasikayo Kagala nga tubalaba era ebifaananyi byakwatibwa abantu nga bali mu civilian mu sandals bali armed with the AK-47 assault rifle. expensive most people today abakolamu buli omu ayina emundu ye atagiina wakiri agibeera nayo nga agiwadde owa security guard lumuna na kola report ku security agencies so the country so where we are likely to go chechuli Sudan
Sudani oba Somalia? No. Ne Somalia. Ne Sudan. Hemeti. Actually, Yeah. Museveni, We are headed there. of all ebintu bye yali akoze, those who remind him, he has dropped one ball. Because nebyobwavu bwava danze bwatulumadda byobwavu bwali madde eggwanga lino. Museveni agenda kuba president ku sorting out bwavu, but yalina manifesto etegerekeka n'okubimanya tabimanyi, tosobola nnyo munenyamu ebyo agezezzaako. And I tell you, the way he has gambled with the economy over the years shows you he has never mastered, he will never master, tabijja bitegeera. The conjurer. Naye ekimu kyokka bolo yokka gyadropinze nti azizaayo Uganda, by the way, worse than Obote we yagirekera kubya security, because everybody else. No. I'm telling you, Mukulu Museveni. actually, I mean, he was organized militarily. Obote was organized because a second. Mukulu Museveni monopoly of violence had remained with the state. Mukulu Kibazo, in a second. Violence Mukulu Museveni kuyasa is security. demystified. Mukulu Museveni kuyasa security yazimba SFC bulungi okukuuma ababe against the corrupt UPDF. Tusinkana omwaka ogujja.